Ng'ebula olunaku lumu lwokka emisinde gy'amazaalibwa g'Omutanda Ronald Muwenda Mutebi okutuuka, olwaleero eddwaliro ly'e Mmengo liwadde Obwakabaka emmotoka etambuza abalwadde giyite ambulensi. Ambulensi eno ekwasiddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ono yeebazizza nnyo ekikolwa ekikoleddwa eddwaliro lino bw'ategeezezza nti yakuyamba Obwakabaka mu ngeri ez'enjawulo. Omuliraano gwokya bbiri. Eddwaliro ly'e Mmengo naffe wano tuli ba muliraano. Era ekyamazima era tulina baaluganda. Era buli lwe tuba n'enteekateeka zonna Mmengo Hospital ezeetabamu guno si gwe gusoose, bulijjo tubeera nabo mu nteekateeka zonna ez'ebyobulamu, naye ne mu nteekateeka endala zonna ezizimba Obwakabaka Mmengo Hospital tubeera nayo, n'olwekyo tusanyuse nnyo. Dr. Rose Mutumba, omukulu w'eddwaliro ly'e Mmengo, bw'abadde akwasa Obwakabaka ambulensi eno, agamba ensonga lwaki batonedde Obwakabaka emmotoka eno kuyambako ku lunaku lw'emisinde ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ku bikwatagana n'ebyobulamu. Dr. Mutumba era agamba beenyigidde mu kuyamba abalwadde ba Mukenenya ng'okwanukula omulanga gwa Kabaka. Ambulance evudde mu Mmengo Hospital nga naffe nga Mmengo Hospital twenyigidde emisinde egigenda okubeerawo ku Sande nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka era nga twenyigiramu okulaba nga tweyongera okujjanjaba abalwadde ba siriimu. Tweyanziza nnyo tweyanzira. Saika Yasin Sekalaala yakusakidde emboozi eno ku lwa ST.